Kabadde kaseera kaaweenike ku kyalo Kikubajinya mu disitulikiti y'Luweero nga basabira n'okuziika Omusuubuzi Hamani Kiyaga eyakubiddwa amasasi ekikandwe kakiri mu Wakiso nga lutakula zika tali kufu lunaku olw'eggulo ono kumutta bamusanze ne mukazi we nga bagenda konyoka. Omusajja omu yasoose okujja n'abanga yena byeyeebuuzisa alinga yena kyayagalawo mulabu yazze nga yadambadde ekikooti naye nga emmundu eri mulimu ki mu kkooti munda kati najjayo mundu natatuka okuba amasasi n'agamba mujjeeyo ssente. Reverend Paulo Mutyabo omusumba w'obusumba bw'e Luweero asinzidde n'asaba abantu okwekebera naawe bayita ababula emitima egyeko egisusse n'obutayagaliza bye balina. Twekebere gy'otambulire weekebere bw'obadde omutima gufuna gutyo ogwekizikiza weekebere okyuke. Abantu batambula omutima gya kizikiza oseka naye olwaleero nga takuwagala munnange. Ono akulimidde bonna abaakikoze n'abategeeza nti ku nsi kuno tuli ku kaseera era nabo obudde bwabwe bojja. Essaawa ekola ki? Essaawa ejja kweyagaliza munno okugenda olwaleero naawe essaawa ekola ki? Abooluganda bakuyigganya emikwano gikuyigganya kati mwagala tuddukirewa. Abasuubuzi abadde bakola ne Kiyaga bategeeza nti abakubye enkikwe era tebamanyi na kyakuzaako nagye buli eno. Agudde ku njega ngafa abasuubuzi bakola kiziga bagamba batya zangaala tetungi tugenda kudda ngafa abasuubuzi. Bannamwandu ba Kiyaga bategeeza nti bwekyabba bw'atandika obusuubuzi abadde ayiganyizibwa okutuusa abatemuli bamuse. Yasalawo ebusiika kyali kiyitiridde batuba nnyo nasalawo asenguke era twatuula naŋŋamba kadde gy'abadde abeera enzikirizanga nange njagala obulamu bwe bubeerewo naye bamulumbyeyo Nali nagamukubira nga ntuuse mu ddwaliro gye nali nsoose omutwala ekyamazima waitewo akaseera kati ne baŋŋamba omanyi obulamu takyalina. Moses wabajja okuva poliisi Kakiri ategeeza abakungubazi nti okunonyeza kwe bakakula yabadde yefudde kasitoma ye yavudde kalumanywera okutta Kiyaga. Oyo kasitoma ye yali mu binamba emu because ye yaketta because kamera zikulagira ddala nti yayimirira ku mulyango yasooka n'ayingira n'afuluma era lwe yakomawo n'ayimira n'akola bw'ati ng'ategeeza nti kiri kiriya era kati abatemu bwe bayingirira. Ategeeza nti yabadde mu kikolwa kino ajja kukwatibwa. Kati oyo mutemu naye twafunye amanya ge n'abagambye banoonyereze waava naye mbagamba nti ebitongole byonna ebyokunoonyereza eggulu byabadde kikandwa era ndi wasuubi nti abatemu ne muganda waffe tujja bakwata. Maama tumukwateko ng'atwala omwana we Magombe. Luva ku ssaawa 10 Kiyaga aziikiddwa mu nnyumba ey'olubeerera. Masitula Navuga yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV.